kusaidia. Twafunye information batulida amasimuzo batuyita leero ku Electoral Commission batuwe ensala kati kyemanyi decision gyeri bakubira abantu bonna kati kumakya lawyer wa Electoral Commission nampula nagamba muyimirize chairman wa Electoral Commission bamuyise afunye emergency sawa yemu nga ndaba ku mikutu oli wa Nuupu yerangiridde agamba awangudde omusango Electoral Commission. Njagala ntegeeze eggwanga lyonna eno empapula za nomination z'oyo wa Nuupu erinnya lye eri wano stamp eri wano certified copy Electoral Commission talina signature. Uyu tasobola kuba mulete ekisoboka. Wanakaseke bamugobye chairman bya Bakama yennyini yamugobye ku lwaki signature. Kati njagala kumanya ono bamukiriza batya. Mwami bya Bakama aveeyo atwe decision atubuulire. Electoral Commission eri kuzanya omuzanyo gwa kapa ne mese. Kapa igoba mese neyekweka baveeyo atubuulire. Njagala kumanya zino signature teziriyo bazikakasa. Nebyange bya Bakama oli mulamuzi byamateeko bimanyi wa Court of Appeal mulamuzi mukulu kozesa mazima obwenkanya byemukola si bituufu. Nena wandise baluwa eri president era munyonyola nsonga zino twagala mazima. Bwekigaana tugenda mu kooti. Bwe tugenda mu kooti mugamba tuduse mangu. Waliwo kazanyo kali awo. Tukusooka omulugunya kwaffe eri akakiiko k'ebyokulonda era ssebo omukulembeze w'eggwanga His Excellency Kaguta Museveni jjajja waffe Field Marshal tutuuse okusaba kwaffe n'okwemulugunya eri mwami bya Bakama. Omusango gwaffe ogwa Meya Senior Omugogozi gwagendayo kati gugungudde emyezi ena tegusalwa. Tubuuza lwaki batuzanya akazanyo bwe kati ne bwe kati kubanga leero tubadde tulina okugenda okuja ensala y'omusango ogwo. Naye ate kizuuse mbu ate simanyanga chairman w'akakiiko k'ebyokulonda ate alina gy'agenda simagenda mu State House ate bulindeko wikejja kyokka obudde butambula emyezi 14. Twagala kumanya kazanyo ki akali awo bawagira ba opposition bawangula omugogozi we NRM oba NRM yazzeemu kawuukulu kubanga twagala tumanye lwaki owa NRM Nakaseke ye bamujjako nga n'emikono giri oba yali atalina signature bbiri zokka naye bano bonna tebalina signature tebalina emikono gyabagula. Twagala tumanye lwaki emikono gyabagula ne bagana obbajjawo kati myezi 4. Mukulu bya Bakama tukusaamu ekitiibwa naye twagala tusala omusango guno nga omukulembeze omutuufu era nga jjaaji omulungi. Njagala osala omusango guno ogw'ensala yaffe. Tweyanze ne tweyanzeege ebituuse ensonga z'omusango webituuse omukulembeze w'eggwanga tugenda kuloopera wejje Kampala kuba kati eri mu Kampala. Nga abavubuka tugenda kwebugunga nga tukuloopera omusango guno kubanga ffe tukyalina mu mativu eri akakiiko k'ebyokulonda ku nsala y'omusango gwa Meeya. Era mbadde nsaba tukuloopere naawe otuve mu nsonga eyo oba akakiiko ke kalimu ebituli tutuuse.